Well, njaga kwebaza okuba okedde ku Spark Macha, Spark TV tugamba kiseera kyo, nze Kefas Member omusisimuzi Samuel Wasamuma n'omusajja mbekete wanga Dora Institute. Bila satumugumu tubesunga era tubinyumirizamu kubanga mugenda kuba mukyali wala mulabe eggwanga n'obwerikyukanga nange wendi nkutte mu kintu teweerabira nti n'onakola na kusomezi ziri meka 17 mwezi guno gwa August mwaka 2026 wandibadde wazukusedda nga wakedde dda gonna bogezaho kubeera ng'otenkanya ng'okola okulaba ng'osemvula obulamu bwo osemvuza ebirooto byo osemvuza ebirowoozo byo osemvuza okwolesebwa kw'olina n'obunnabbi obuli ku bulamu bwo gwe wennyini olina okubeera nga webeereramu wekwatiramu tewali agenda kuyamba tewali agenda kukwatizaako tewali agenda kukiikirira ensonga lwaki oyinza okuba weetaaga okutereeza mu mbeera mu nkolera abaagala okubeera nga bongezebwa emisaala abaagala okubeera nga bongezebwa allowances abaagala okubeera nga bakyusa emirimu gye bakola abaagala okukyusa obufumbo bwabwe abaagala okukyusa embeera abaana mu basobera kiri eri gwe wandibadde kakati wazukusedda kubanga otwogere eddakiika ziri 29 okubeera nga zibulawo okubeera essaawa emu y'amakya g'olunaku olwali tuyingidde essaawa ez'amaliri g'olunaku olwaliro okusobola okubeera nga ate otambuza olunaku luno olugambibwa okuba nti olwogerwako tenaku z'omwezi ziri 17 kiba kitegeeza nti ebula ennaku 13 omwezi guno ogw'omunaana tubeere nga tugukuba olukumutwe omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana gy'emyezi gyokka egiriŋŋaana nga zirina ennaku 30 kati ogikozesa bulungi nnyo okubeera ng'ojjamu ekisinga obulungi okutuusa ku nkomerero ya weekend oba mu ggandiro lya weekend mwabaddemu ebintu bingi nnyo mwabaddemu abadigida mwabaddemu abasanyuka mwabaddemu abakicyanja so nga ate era temwerabira ti wakati mu maziga wabeerawo abantu ate ababeera abasanyuka kati ntegeeza ki tiabadde n'ebivvulu abadde n'ebidduluza abadde n'entujjo abadde n'ebyepukulu mukimanyi tewaliwo n'abannammwe nga bali mu maziga bali mu kukaawa bali mu kunakuwala olw'ensonga nti n'ensi bwetyo bala tebasobola kubeera nga basanyuka tebasobola kubeera nga bali mu kujjaganya mubeeramu n'abali ennaku njaga okulisa abadde mu bivulu ebyenjawulo abantu babadde mu mikolo abantu badde mu pati ez'enjawulo wabula mu wiiki wakati awo banga eggwako ngamba eggandalo lya weekend twalabye amawulire ag'okufa kw'omu ku bannakinku bannakatemba bannabitone n'abantu abagambibwa okuba nti no be bamu ku basinze okubeera nga bakolerera ensiikiro n'ekisaawe kya Katemba Alexander Mukulu eyavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwabadde lwakumeka olw'omukaaga olunaku olwo abadde mu mikolo egy'enjawulo abadde mu bitundu ebyenjawulo bategedde era bamanye bafunye okumanyisibwa nti no Alex Mukulu yavudde mu bulamu bw'ensi eno mukulu ono abadde musajja si mwangu kubanga abadde ayitibwa olugezigezi olw'amagezi amangi abantu oluusi amagezi bagwetirako batuuka okubanga bagamba nti no olina olugezigezi naye nga musajja mukulu ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 72 era nga kigambibwa okuba nti afa ku lunaku lwamukaaga agenda kusoma mwezi 15 nga kigambibwa okuba nti no abadde amaze akabanga nga mukosefu mugonvugonvu okakananga nannyini fuse agitutte oba nga agikuddemu n'amutwala wagateeka abantu be basinga okwaga kitalo nnyo kitalo eri ekisaawe kya Katemba eri CK Entertainment eri bannaffe bannabyamizannyo naddala abawandiisi abazannyi saako n'abenyigira mu Katemba oba emizannyo egy'enjawulo abadde mukukutuvu era ajjukirwa nnyo mu biseera ebya Chogamu yawandiika oba production eyo yali emabega waayo okulaba nga basanyusa n'abakyala Queen Elizabeth yakyalako wano mu ggwanga erya Uganda alijjukirwa nnyo nga omu ku abo abali enteekateeka ez'okusanyusa abagenyi omwali abazungu omwali bakaddugala omwali abantu okuva ku simazinga ez'enjawulo nga Uganda etuuza olukiiko luno oba olukuŋŋaana tabamawanga olwa Chogamu kitalo nnyo tusaba Katonda omusaasire byamusomako ate tusaba amuwe ekiwumula eky'emirembe tusaasidde nnyo ab'eŋŋanda tusaasidde nnyo ab'emikwano tusaasidde nnyo abaana tusaasidde nnyo bamulekwa wabanga bannabwandu bonna tubasaasidde n'eggwanga lonna okutwaliza bamu kubanga babanga yakola enteekateeka ng'ezo ez'okusanyusa abagenyi ba Yoweri Kaguta Museveni biseera byetandaba kufuna linnya lya Tibuhabura kitegeeza nti ne President Museveni amumanyi bulungi nnyo era amutegeera ng'omusajja omu ku abo abalina ettofa lye batadde ku nkulaakulana y'ensi Uganda njagala okubeera nga ate nkutegeeza nti olunaku olwaliro tugenda kubanga tutandika mu ngeri yanjawulo no style mpyaha style yanjawulo mno kubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo okutegeeza kimu nti sirizeka emuramu America Irene Mata mmere ajja kuba naye twegatako mu maaso awo olw'ensonga nti eggwanga Uganda enkyukakyuka nnyingi nnyo mu kisanja kino 26 ekisanja ekyawandiikibwa okubeera nga temuli tulo temuli nguzi otwogerera omukulu yakamala ennaku 96 zamaze mu kisanja kino ekya 26 ennaku tuzibala okuvanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano lwe yakuba ebirayo kati wetwogerera ziri ennaku 96 eziyisewo bukyangatula mu ntebero n'ebintu bingi ebigenda bikyuka bingi ebyetaaga okukyuka nebingi ebitulowooza nti bijja kukyuka gamba bwetuba nga tulina abaana abasomye abaana be baweeredde abaana be bataddemu ssente abaana be beesigisizza obukugu
n'obumanyirivu mu kujjanjaba ne mu kuwaayo obuweereza obw'ebyobulamu kakati nga balina okubeera nga bagenda mu malwaliro okakalaba emirimu gyabwe balina okubeera nga balina gye bateekeddwa okubeera nga bakolera emirimu naye wakati mu kubasindikayo ne baba nga beemulugunya wakati mu kubasindikayo ne baba nga sena bamativu engeri abakulu gye bakuttemu ensonga zaabwe kyasimba era kyansonga okuba nga Spark TV wano Spark Macha tukifuula kyankizo okuba nga tukubaganya ebirowoozo abaana bwe basindika amalwaliro be baagala batandika okubeera nga bateekako abalwadde kamera be bateekako abalwadde stethoscope be bakebera omusaayi be bajjanjaba be bazaalisa be bayambako mu biseera ebyekiro nga abasawo bali abakulu bwe baba bawumuddemu oba bagenda mu shifts ez'enjawulo be basinga okubeera ku mirimu twaga okutegeeza mu studio tuli bamukisa okuba nga tegwatulwako Dr. Kabweru Wilberforce tukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'abaana bano bwe muyita ba medical interns ensonga zaabwe ez'okuba nga kati ate basindikibwa ku bukake minisita nawulidde ng'agamba oba oyagala oba toyagala kasita 15 ogw'omunana gw'okusanga toli ku mulimu ogenda kumanya ekyalemesembwa okumera amayembe. Dr. Kabweru lamusa kolayiba Spark TV sasa okulaba simu kale sebo neyazanyo sebo era abalabe bati Spark TV mbalamusize nnyo eyo yonna gye muli mu ggwanga ne wabweru sebo era nga ensonga muganda wazimenye nti ebizibu byatugwira era kyova tuli ano tukedde olwaleero tegereko nti gwe amyuka President wa Uganda Medical Association mu ggwanga lino lyonna Uganda kitegeeza butereevu nti ensonga zino ez'abaana oba abasawo tugenda tubayita abaana omanyi abaana basajja bavuga pikipiki betula bodaboda buli omu abayita abaana ba boda kakati n'abo bantu bakulu neyeyogera n'ogamba nti abaana ba intaani bambi oba abasawo bano abali mu kugezesebwa ensonga zaabwe zirudde ebbanga nga zigulumbye eggwanga lino Uganda twetaaga okusooka okumanya wa awava obuzibu ekizibu kisooka kuvaawa katuna bagenda kubiyita gakolebwa okulaba nga tukigonjoola. Actually ekizibu ky'aba intaani okubanga bafuna obutali bumativu kyatandika mu mirembe gy'Aminyi era n'awubako olumwe mu ttendekero e Makerere n'abuuza badiini nti bannayo obuzibu buliwa badiini olw'okutya ne bagamba tewali basawo bali ku strike n'agamba bano ba intern doctors bonna ne basituka ne bagenda basituka ne bagenda n'abuuza kati mungambe ba doctors ba striking naye baliwa ensonyi ne zibakwata ne bakomawo era baali ba intern doctors ne Dr. Kawedoza yenkyanga koko olwaba 1970 something tubikyankalanye era bibadde bijja era n'abakulembeze baffe abamu mubadde mubiwulira mu mawulire abadde beekyanga naye era okwekyanga kuno kuva ku nsako ekiseera ekisinga kyenjagala okusookera ddala okuttanya ensonga eno bulungi nti dokita kampa example ya dokita naye waliwo n'abasawo abalala nti wasoma emyaka 5 n'amaliriza mu institution yonna especially kangamenti mu Uganda aba afuuse omuntu amaliriza emisomo gye n'awoba n'ebbaluwa ze nga okimwetagisa bwetagisa kugenda ku bitongole ebiwandiisa abantu abateekwa okwegezezaamu okola ki okulaba abalwadde era ndowooza nja kutwala Uganda Medical and Dental Practitioners Council regulatinga so nemuwa ekiwandiiko ekyo kye tuyita temporary license okuba nti agenda kugezesebwamu naye nga yeetengereddeko okukululwe kyova bamuwa temporary kye batasobola kuwa omuntu akyasoma kuba omuntu w'omusibira mu university nga bwe baali bateeseza mu kiwandiiko ekyo nti babeereyo n'omwaka ogw'omukaaga babeere nga ba student ekyo kiyinza okuba nga mu Uganda wano kijja kuleetera ddala ebizibu ekisookera ddala tekijja kutereeza quality kuba nnungi nti abantu baba bagunjuse nnyo n'ekyokubiri ne universities zennyini zina curriculum ya myaka 5 so omwaka ogw'omukaaga guno obeera nga obateese mu siso kyesuubo baliwa babeerawa ate n'ekirala n'amadwaliro gano ge bagenda ogezesebwamu tegasobola kuwa student ajjayo alina ebintu bitono byasobola okukola naye ebiseera ebisinga tasobola kukola ki tasobola gamba nti akwata ku mulwadde lwankalirira n'akola ekyetaagisa so njagala kubiriza abantu bonna bekikwatako nti
ekisookera ddala ba intern doctors si ba students. Ekyo kyesizibu ekindowooza ekisinga. Ndowooza tukyuse erinnya tubayite nti doctors on probation. Ba doctors abagenda okugezesebwamu. Ndowooza ekyo kimakinga sense. Naye nekyokubiri si kirungi nnyo kuwaliriza muntu ateetegese, especially njagala kuwa example nti tulina kati amatendekero mangi. Kerere, Mbarara, Gulu, Soroti, tulina Busitema, tulina Kabale, galinga 13 muni n'ebirala. Naye kiba kitegeeza nti omwana oyo waaba asomedde nga Kabale n'oyagala omutambuzi omanyi internship bakusuula awantu wonna mu wonna, naye toyina nti nga nze kati mbadde Mulago siwe nteekawo okubeera mpaaya amanya n'empaaya ebikwatako ne bagamba nti Kabwero omanyi kyogenda okola ogenda Zombo. Naye kati Zombo naye Kabwero atatuukangako Zombo oyagala atambule atya agende asule waani ate ali eki ate n'akadagala akasenya amanya akabule n'eyatayimu nga tosobola kukubira bawaka. So netugamba nti actually intern doctors benyini ne bajja ne bagamba nti banaye si kyabwenkanya kutugamba nti tugende naye nga ne terms teziri clear, teziri defined. Ate tumanyi bulungi nti mu contract omuntu oba oweerwa contract mulimu emitemo esatu. Waliwo kye tuyita offer ne acceptance consideration. Offer we kugamba nti nkuwadde ogenda kukola mu Spark TV nange nengamba nzikiriza. Consideration yerimu nti ogenda kusasulwa kyenkana kitya. Sabe ebintu ebisatu biba tebiriimu. Offer manya contract ebeera nga ekoze ki erina obuzibu tegerekeka bulungi. Sofa okugenda tujja kuba twesudde muki mu matigga era kati kwe kuvaayo nga okugenda okutwala ekiwandiiko kyabwe kye baali balina owa Prime Minister. Manyi Prime Minister ye officer in charge of government business mu ggwanga lyonna, era ndowooza tebaali bakyamu bwe baba batutte ekiwandiiko baba bateega okukola ki okwemulugunya si ekyo. Naye mu makati awo nga batwala ekiwandiiko ekyo basingana abamu ne bakwatibwa. Era binnyo nti badokita engeri luzira ekisookera ddala kiraga ekifaananyi ekibi. Njagala nkubuleko ekituufu era temubeereyo ne mugamba nti tuli balungi nnyo. Era olaba nga dokita oyo omukyala ebaali bamukutte mwana muto naye baali bamuwalawala naye kati omala okumpalawalawo oti omulwadde n'atunula atya era n'omulwadde agamba nti ono ndowooza si wanjawulo mbale ku mulwadde. Ebirowoozo by'oyo omuntu biba si biteefu kulabirira ki bulamu bwa mulwadde. Olaba omulwadde yeetaaga okubudaabuda n'omulabirira era n'omuwa ekintu nga akkiriza. Naye owalawala omuntu bw'otyo omuntu agende nga talina wasula, talina ne waalya, talina ne wakola ki, aba ebirowoozo bino tebigenda kukola kyeweetaagisa. Njagala okujjukizaako abantu nti nze nange nakola internship mu mwaka gwali gwa 2005. Nze nasomera Makerere era ne nkolera internship yange Mulago. Twalinanga tuli emmere interns mess nera nasula e Mulago. Actually mu mwezi gwange ogw'omukaga natemezebwako nti baali bampadde na rooms 2 mu old mess ne mu new mess naye nga already nsula mu new mess. So nengamba kyogamba ndi wamagero nnyo okumpa room 2 naye nga sigikozeseza. Naye ekyo kiba kitegeeza zaavaawo ne webalira tewakyaliwo. So n'ekirala kye tujja okukkiriza nti namba zino ze bagamba nti mpanvu mpitirivu nze saandikirabye nga kizibu kati olw'ensonga nti eggwanga lyaffe eno tukyalinamuko ensako gye tusobola okuwaaki abasawo ate n'ekiweebwa abasawo wano ebantani actually babadde baweebwa esente ntono miliyoni emu eba ntono ku budde buno. Manyi nti muganda Kefas wenkuwa miliyoni emu nengamba genda mu downtown oyinza obutaddaalo nakaveera ka bulaaka kituufu yes nga kaweddewo naye abantu abaagala ebisanja
after Kisanja ne bagamba kati bakomawo nga MP omwaka ogwo yabatagala kulaba nti bawa aba doctors bana abalabirira abo benyini abagala ebisanja n'abantu baabwe ababawo ebisanja kiba kitegezo obongo ogambye nti gwanga neri abantu nebafuna ebizibu ffe tebitukwatako kitegeeza leader of opposition received your petition ng'alaga nti nno nga mulaga obutali mumativu wammwe ku floor ya parliament on Wednesday. Minister bali omusi n'addamu nga takirumamu n'agamba nti abasuubira ku mirimu okutandika ngenda kusoma mwezi 15 era asuubira okufuna report okuva mu ba doctors mu malwaliro ago. Olowooza report ki gye yaakafuna between the 15th wano wetwogerera muwadde musazeewo nga temukirumamu nti temugenda kulabikayo. Kati nze siri ntaani naye abasawo abo abasawo we baba basazeewo baba basazeewo kuba tulina emitwalo nga omutwalo mulambo gw'abasawo bandi baintaani bali 2,417 aba bagenda ogezesebwamu so we baba basazeewo ate ng'ekintu kirambulukufu actually ekyewuunyisa nti ne public yennyini kuba abaana tebava mu communities zaffe zennyini balina MPs abatudde mu parliament abamu bataata baabwe abamu baŋŋanda abamu bakoja baabwe abamu bajjajja baabwe abamu kyemmanyi nti ne president naye alina abaana abasawo kyolowooza talina abasawo alina abasawo. Can we try to preempt the report update minister bali omusijja ayinza okuba nga yafunye omanyi saagala kupulembutinga naye sunu nga tuvudde wano ku mpewo kuno ojjamu kubira kasimu naye nze kyembadde ndowooza nti abantu abasinga tebanakola ki kuba bakyali nekisingira ddala okubanyiza ennyo ate okuba nga batwala ekiwandiiko kyabwe ate nebabayoola ate nobawa nebondi ndi mukome ku Lwokutaano ate nobagamba nti ate temugwanyire nakuddawo waka mugende mu nkomyo. Njagala kubuulirako ekituufu nti eggwanga lyegendereze okwatakwata abasawo kuba ekifaananyi kyekigenda okusiga n'omutima gujja kakanyala batuuke ogenda mu madwaliro ng'abasawo emitima misirifu. Omutima omusirifu si mulungi naye mukulaba kwammwe mulaba ssente weeziri ssente mwami Kefa ssente teziriwo oyinza okukakasa omunauganda ssente tulina ezirya kubanga wayinza okuba waliwo ebyetaaga okukola ebirala bingi olaba bw'oyita mu kibuga kyonna kisimu okole enguudo kituufu zeetaagibwa bw'oyita mu byenjigiriza abaana beetaaga okulaba nga amasomero ne ssente ze basasula omwana US ne UPE n'ababaka bakyakaaba nakati mmwe science industry eno ey'abana science nga bagifuddeko nnyo ebiseera ebisinga babadde bagiba priority naye era temunnamatira lwakimwe temugiranga mukwatiriramu soke tubeeko n'abalabe begera betubegera akantu kawerewere. Kefaso oyagala okuba omulamu oba oyagala kufa? Buli omu ayagala okuba omulamu. Kati oba omulamu okola otya? Wobeera n'ensiko yaawo nga togiwubira si ekyo nga togifaako naye njagala matooke naye ogiresa ensiko ekula oyagala nsiko oyagala bitooke njagala nkubuleko Kefasi tetugambye nti tebatufuddeeko twebazizza nnyo okutufaako era n'enkulaakulana zigenda mu maaso era kirungi nnyo naye nga nze nsomesa ba doctors nenkola ndi mulongoosa nongoosa mawugwe n'emisuwa emulago n'ekirala nsupervisinga ba intern doctors ne ba SHO senior house officers ne ba doctors abalala nkubulira ekituufu ekizibu ennyo ekyokukola y'okusupervisinga omuntu nga enjala emuluma naye nga gwajjanjaba olubuto luli mu kilo 7 kiwunya nnyo kati omuntu nga yazitowa kilo emu agenda asitula olubuto lwa kilo 7 omanyi kyentegeeza oli akusse nnyo okuyitirira naye oli agenda aize mulwadde oli ateekwa n'omupima pressure naye omukono oguli mu kilo 10 dokita ye alina mu kilo emu tasobola kusitula ki kilo 10 naye ebirowoozo byagamba naye omuntu ono ayagala okuba omulamu oba omuntu ono ayagala nga mwatendekebwa kubanga mufaayo njagala nkubulire badokita kati ngayo baali babakwata tebagamba nti kati ano bali professional tubakwate bulungi kyekimu lino eggwanga oba owangaliddemu ekiseera ekisinga ojja kulaba nti waliwo okwagaliza abantu abamu n'obutaagaliza abantu bamu era ndowooza ekyo kirabika baagaliza nnyo temusiimako ne mugaaga nyama ntono okaana eri mukwawa bannaffe abalala nabo babafeeko kati obagamba nti bantani babaleete nga tebalina ssente kyengamba
ngamba nti waliwo okukwatirira muko naffe era tukwatiddemu naye katonamwe babalowooza kubanga tewali kifaananyi kyoleka nti tebabaliiko era tebagenda bafaako era nsanyuse nnyo nti batuliko nnyo naye nze nkubudde ekintu kimu abantu bano bagenda kujjanjaba oyagala bakujjanjabe nga tebaweereddwa nsako oba baba baagala okuweewa ensako babaweeyenkana etya. By the way, in 2021 president yali asazeewo nti abasawo abo bagezesebwa engeri gebabeera nga waliwo gap nayo gye babeera nga babridginga mu kuba nti tumanyi nti ebiseera ebisinga tosobola gamba nti newano ku spaka sirowooza nti muli 100% staffed si kyekyo tewali kitongole mu ggwanga lyonna kiri 100% staffed so wotunula ku staffing levels mu madwaliro agasinga ate entono nyo eri between 20 and 40 njagala kuwa range eyo kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga nti ojja kubanga oli mu bwetaavu amadwaliro si kyekyo ate ne bayintaani bano yagenda okugezesebwamu so oluusi okwewala okubeera nga omulwadde alugwamu kiba kirungi gavumenti nekola ki nekwatirira kesobodde nebawa naffe netusobola okuba nga tufuna amaanyi ogamba nti munange ono waba asabye akasimbi tumukangavule bulungi nga tewali nsobi naye ate wobanga tobawaledde ddala ne bajja kiba kizibu kuba omwana ajja kugamba nti landlord andi bubi yansulidde ebintu biki wabweru si ekyo nemmere yampweddeko naku 3 siridde ne sabuni anaaba simulina n'akazigo sikalina n'ekirala abazadde tebakyasobola nange mwenyini nina looni nasomera ku looni so ensonga ezo ezibanga zigenda mu buziba bwe zityo kyova tuvayo ne tugamba nti gavumenti weebale nnyo kyokoze kirungi naye twasaba otwongereko tukwatirirako waki tugamba bwe tutyo tutambuleko amawanga agamu wogenda mu United Kingdom bayintaani zebasasula obukadde 13 buli mwezi ebungereza wokano ku South Africa wano bayintaani basasula obukadde 12 buli mwezi wojja Kenya wano basasula obukadde 7 buli mwezi kiba kitegeeza nti intaani dokita we Kenya asinga consultant we Uganda okufuna sente ekyo kitegeeza so kiba kitegeeza nti intaani naye waba akimanya nga bamanyi nti basasulwa tetwagala kuvaayo ate tufuuke nti ffe tetwagala kufuuka nnyo zaabu w'amaanyi oba ayitiriddewo nti tugamba nti basasulwa tujja kusuula abalwadde mu ntata ekyo kye tutaagala kuba naffe twagala gavumenti etuwa omuntu owogezesebwamu kuba tumanyi nti guba mwaka gumu era olumala ogwo omwaka ng'afuukira ddala mukozi waki wa gavumenti omutendeke yatongolwa era alina empapula ze era asobola okukola wayagala n'ekirala nti kino twandikirabye nga low lying fruit nti kino omuntu wabanga yesasulidde emyaka 5 zibanga sente bukadde 10 by the way n'okusobamu kuba waliwo tuition yennyini waliwo okulya okusula waliwo okugenda okukola photocopying waliwo okugamba nti bagenze mu electives by the way ekizibu ennyo ndowooza public kyebadde erina erowooza nti bamuyita intaani aba tamanyi kyakola intaani z'abalala tebalabirira bantu naye wano ffe tusomera ddala ku balwadde okuviira ddala mu mwaka gwaffe ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano era kiba kitegeeza nti omuntu ono alina obukakafu obusinga ate amanyi ekyokola ku mulwadde tagesezebwamu nga woosomera ebweru ne bakuteeka mu laabu ne bakuteeka mu observership ng'omulwadde omulabira ku katambi nga kati ogenyiza ogamba nti mbalabira eri ku screen nga sibakwatako ano okwatira ddala ku mulwadde okuviira ddala ku mwaka ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano era ne electives ezimu ezabadde subinterns bagenda mu mwaka ogwokuna n'ogwokutaano so bagenda okukomawo okumaliriza ng'abantu bano bayigirize balina skills n'amagezi mangi nga beetaaga kuwawulako buwawuzi katono nnyo ne babeera nga balungi nga bali basaanidde okuweereza eggwanga. Waliwo controversies in understanding this issue nti abamu essira balowooza liri ku lya policy eno gavumenti gye yaleeta okubanga you have to finish your 60th year okubeera nga qualifying then abala bagamba mwagala kubongeza nsoko kyokka ate abala bagamba they are unpaid allowances since August 2025 era bwe mwajja abaintaani zino bwe bapresentinga memorandum mu kakiiko k'ebyobulamu mu parliament mu mwaka gwa 2025 mu mwezi gwennyini mwe tuli kati omwaka guweze August abalaga nti balina unpaid allowances since then. Ekyo kyo kyakolebwako kyekisinga kati okubaluma
kati no waliwo emiwatwa mingi ejaba intani bogerako ne ba intani abenjawulo ba intani aba kangamenti oba omuntu yali ng'akola mu lab oba nurse najja n'asoma obwa dokita naye nga gavumenti akyali ku payroll nga nurse n'asoma obwa dokita nga kati ayagala kugenda kukola ki kugenda upgradinga abo beba interns bajjako musala nti bali already ku payroll naye nga tukimanyi bulungi nti allowances mu ggwanga muno ne woba ovudde wano kati kangambe example nti oba ofulumye eggwanga bakuwa allowance ne woba nga oli mukozi wa gavumenti ate n'ekirala nti abantu bano tebatambula na families zaabwe ndowooza walabye nti abantu bano babadde beeseetula mpolampola abamu baintani balina families nene era oluusi weesanga nti oli yali clinic officer n'agenda n'afuuka dokita neyeeyongera nayo so woba omuwa omusaala ogwa nansi oguyinza okubanga 7,000 naye ng'akola omulimu gwa dokita mu ddwaliro eddala ate nga takolera waali kiba kitegeeza nti esente ziyinza obutamumala era bya transport biki ne famire n'okurentinga kati just imagine nti Kabweru avudde wano agenze Moroto sinayo relative wange nembeera ne relative wange naye tali awo nti yagenda kunzimbira nedda ndi mukozi wa gavumenti so kiba kinkakatako okuba nti nsula awantu wensobola okuweereza obulungi n'okufuna ebisobola okumbeezaawo era nempeereza bulungi naye bwetukaayana ennyo bwe tutyo kiba kitegeeza nti ekinyusi mu nsonga muno tukikoze ti tukivuddeko ekyokubiri kati abamu akukyalo abo bakyali tebanabaweerwa sente zaabwe ate kati bano abagenda okutandika obutandiisi ate kati ate kisuse ow'omulamuzi nti abe bagambye ate kati tugenda ndowooza obadde owulire biri mu bbaga enyo nti aba gavumenti waliwo entegeka gye batatubuulidde teriimu mu kiwandiiko era ndowooza ebintu birambulukufu obadde obiraba ku social media naye kati abali ku private baneerabirira ekisookera ddala nti wooyawula mu bantu bano abagenda okulabirira omulwadde kyabulabe nnyo kuba ekisookera ddala basomera mu matendekero ag'enjawulo ne systems oba ne methods ezakozesa okufuna sente za njawulo naye ate wano baweereza omulwadde omu era ow'eggwanga Uganda era si kirungi kugenda nti obaawula otherwise oyinganga ogamba balindooza aba private bawa obujjanjabi bulala n'aba gavumenti kati nze banampa olukala ne bagamba nti ono wa gavumenti oli wa private nakyo kindeetera obuzibu ngaki ng'aba supervising. So Dr. Kabweru, finally nga omuzika ebigambo bye bisembayo omulanga oba n'okutuusa obubaka eri ekikwatako because tulina dakika emu yokka weebale nnyo okunkyaza ssebo nze nja kumaliriza ngamba nti gavumenti yesinga okubeera n'abakozi abalungi era yerina ensako esinga era yerina n'essente era tuzirabye nti mu parliament wano ssente wobanga owaddeyo supplementary budget ssente zimala nezikola ki nezirabika ndowooza tukyuseemu priorities tugambe nti ebyobulamu tubiteekemuko akasimbi kuba kati ebyobulamu ndowooza baabiwa budget eri 5.23 trillion ekyo kiba kitegeeza eri ku around 6.2% of the total budget ate nga tumanyi nti Abuja declaration egamba nti at least 15%. So bwe bongeza ministry ndowooza ministry ejja kuva mu katibagiro kano kerimu esinjike baintani yenge baadde n'ensako nakyo ekyo kibeere nga kivudde mu ddiiro. tweyanzege Dr. Kabweru amyuka president w'ekibiina ekigeta abasawo kiraba abasawo mu ggwanga bwetukubaganya n'ebirowoozo ku nsonga z'abasawo abakyagesebwa ate ne musawo yaffe eddako tusobola okwegattibwako omubaka akiikira abakozi mu paalamenti y'eggwanga lino paalamenti y'omulundi gwe 12 ate nga naye musawo mutendeke era nga abaddeko mu nsonga zino azitegeera bulungi tugenda okubeera nga tumulungula ensonga spark macha kwokyali.